Kawempe tano. Bantu bange mwana. Tetulina kale ngenda kwebaza omwana babaddewo ne batukubirako emmundu ne mukola bwekimu bakadde amabadde yaji bafunsoja zimana mwana kyakabi naawe jasiyo abazadde nga kyakabi mwana sina bingi byakubagamba jasinjagala kubagamba nti finally tuze Kawempe naye nga abadde batulwanisa tuddeyo omwana kyakabi enga tujja kuba twegwako mwana bibaawo that's life basingo mazazi mwena kyakabi mwana temupowa one time kiba Guddo basibu mwana teyagamba fe tuze base izi katuddeyo mu ghetto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, kumegatron ko Kigoma ntiro berengo subscribing liking atoberenga or sharing. That is champion Guddo for you. Anoku lwabadde lwaggulu lwabadde zabadde sawa mekaawo. Kubatu agenzo funa kati nga Guddo tebannamuzaayo nga kati ate kati yadde ategedde embeera eno. Kuba yavuddeyo ku TV n'agamba nze Guddo mutadde kimenka simwinaako obuzibu. Yenga amanye ekigenda abudde baade nawe moze yabadde content wa TikTok. Guddo talina gyalaga. Guddo gyali. Guddo gyali. Embera akubyemu akayimba. Kati muganda yonagira babu single mothers mwenna. Mutuzizaayo Kawempe. Babadde bali ku content. Seriously? Era alien skin yavuddeyo n'akola clarification. Omanyi alien skin nanti ndabye gundi wano jataddeyo gundi jataddeyo ku macha wano agambye MC Kati naye kale ng'akolima babadde ku content omanyi yabadde ku live nga bw'ataano yabadde ne Sami bw'atasami ng'omulala addako biki Sami yamubadde ne gundi ne Musudani yennyini Musudani tetwabadde naye n'aŋŋamba moze Megatron obuuza ku bya champion Guddo nkumanyi oyagala nnyo ebyonoonese babadde bali mu content waabwe era nabaddeko ku live yaabwe ekiro Sami yamututte nnyo mu by'obufuzi n'amunyoola Sami nno yamunyodde okulaga side wagwa era abantu bavuddewo abasinga bategedde alien skin live wabaddeko okumala ebbanga wagwa mu by'obufuzi napoye nga sijja bisobora mukitegeera so abantu nga bali kimu before that okuva okulangirira nti azeeyo champion Guddo yasoose kuba akayimba ako nkabatedde yawo mu kusooka then muganda we n'avaayo nga bali waliwo akadongo ake ak'Enaku Ddoboozi lyafudde swaba n'avaayo aga mutuzize Kawempe tebasobola naye baba obwedda bali okwo ku live kumanzi live gye babaddeko gye nako mu byobufuzi twagala champion Guddo nze live gye nakomyeko okulaba nga bali ku bintu bya champion Guddo waliwo abeefula abakaaba waliwo abeefula abalumidde nnyo skini mu munyivu nnyo udogo mu mwambaze mu muze waabwe kerementi nga kyeyeekola abana balina nsawo nkugambye balika balina ensawo oba balime awantu nawo oyinza ogamba watono naye kabalimira enkwaco mu nnyumba bulinga buno obutiko balika balina lwomu bino bye bateekamu biveera ebitiko enkola balina ya gundi yabukedde kulimira nnyo mu bikebe omwana ono gwe bamusibako nti wesefusi yeye bulungulamu bw'eba ewedde mu ngalo n'aleeta endala mwana bali oyo Juliyo oyo
n'aleeta Kerementi kye yeekola nti yaba ku Kiddo tavaawo. Kerementi no azannya ebina Uganda nze nno nali mmanyi tategeera tayogera kigambo kyonna owakawalata n'amalevu yaba yeeteri akamugola bumugozi maaso ogamba laavu eri ku fangonyawo omukulu bw'aba ali essowaani ye ey'emmere asanga yajja ne yeekwatiramu n'ajjamu ekifi kati ye yamanyira embeera ya ghetto kati olumu ne bakozaamuko ku ssupu ne bakozaamu olukwacco bannange enkwacco gwe mulundi ogusoose olaba nga bagikoza nga baginywerako oba kijwisi kyoba kiminati maid yanywa minati maid omukulu oyo brand era minati maid senge enfuula brand ambassador nabo bagezi bajjako ndowooza bajjako ogupapula n'ekikero ogukebe oba ogumenya nalabye ne Coach Kerementi nga naye alina ogugundi ogunene bweguti senga balina ensuwa ya minati maid senga bateekamu luseke bawoze banywanga malwa minati maid atambuza enkoola bo bava ku mazzi agannyogoga naye zabadde ssaawa ndowooza nga 9 ng'abantu bali bubi alina skin n'abaga champu Guddo abadde ne stress nyingi abantu badde bamukubye stress ne mugamba agenda abeereko ko ne maama katono naye ng'agenda kudda ku base so yabadde ageze kulaba ku mami then after akomewo then after amala akole ki andi kati nina gundi gye mbaddeko nendaba omusirikale wa poliisi ng'agamba nti alien skin basooka mulopa kukozesa champion Guddo kiro kyabaita child labor bw'omusango ogwo gwagenda bagenza okugwogerako nga bagutwala dda ku poliisi ebadde erinze bulinzi kaseera katuufu omukulu bamubowe yensonga lwaki alien skin ebintu bino byonna abadde abimanyi yensonga lwaki abadde takyatambula na champion Guddo mu bivulu byaki I remember ekivulu ekyasembayo yatambulako naye baali ku gundi tuli bulala it was theatre labonita ate kitegeerekeka kuba kakati mutulu bulala awo kiraba ekisookera ddala eno period gye balimu y'abaana ya holiday kitegeera naye era yasalamuko mu bivulu by'ekiro olwo yatambulamuko naye twazeemu okumulaba wano ku Rotary kulululwani biki yabadde naye full time so ebyayitinganya ekiro ssaawa awo nga 6 awo 7 ezadde ssaawa 7 awo kozi nina gundi gye ntaddeyo wano abatanagira babadde ku live awo ng'abantu banyiivu alien skin naye alaga nti anyoledde wamu yensonga lwaki yabadde ku live ejjo yagambye gwe sima yagundi kera mwana otwale naye nga tekisoboka okitegeera so yavuddeyo n'akola kiralifika I think abalemera ku alien skin akwera nti atwala omwana ewaabwe balina kizibu ku mutwe cause alien alina ekigambo kyayabuuzizza n'agamba nti nzolowooza siina abantu bangi waffe ono omwana mwagala bwagazi embeera zaffe zaatuuka ne ziba nga zikwatagana many people nina ogayo baba muyitaani yagaye nti nze kintwala ku afangu ni kitebe Guddo annyumira Guddo wentuuka n'asanyukira n'akola ki okitegeera so gundi alien skin ono omwana yamuyingira buyingizi musaayi nga bw'onaasanga ddogo n'akusanyusa biki naye nga ali bw'asalawo kumutaamuta okitegeera ate era kikosa champion Guddo musajja wattu maama we okitegeera maama bambi kati otunga family yaabwe nti omwana omuto tasomoola amajja bandi bagutte ne bagateerayo oli ate I think champion Guddo akakanyiro konna kemulaba champion Guddo anyirira maama akifunamu kuba maama bamwokya nze njagala ndabe ne ku maama oyo maama kati ebwayise mmego sijje bataseera takyala ya mu bucket ate ya bucket bagikwata bunga ate tomanya byolidde kati akwata ebyenda n'akuteeramu ey'omutwe n'akuteeramu essavu bakola akatogo ka lumonde ne muwogo ak'okukubo kakyuseemu okitegeera nina gwe nnalabye akalya entula zaakendedde oba baawulidde omulanga gwaffe babongedde 9 bana ab'ebyenda babawa bya bootusi abantu baali obanga n'ekirala ente zifa nnyo ennaku zino babakuba kaabooyi kati kaabooyi omuyita 9 aba kaabooyo naye kaabooyi akaluba ze ninaamulya bw'omufumba agonda omuwabuwibudde lwakuba kati eno embeera gye tulimu kimanyi omuteekamu kisula
okimanyi kati abali ekyenda banuuna kinuune ne bamira kikyajja ate bw'okisuza mu mazzi ng'ebijanja teri ate kyolowooza impekente n'aseebenge kiwunya so abali ekyenda ennaku zino tekikyajja ng'omanye amanda g'ebbiri omuntu kati afumba ekyenda ne kijja yafumbira ku gaasi ate no ne gaasi tagulikako ogula kagundi ka mitwalo 15 ozegeeza kumalako kabamenya naye ensonga ze nno olabadde mbitwalidde ddala serious cause live gye nasembyeyo okubeerako n'ekirungi yamututeeke wa mama yagambye agenze wa mama naye nze gwe nalabye atasobola kuseetuka naye bamukuba amagulu ne bagamenya abuukanga kikere amaswaba tasobola baawo maswaba ne bw'oba ofooti ate kati musajja mukulu okitegeera baana abo embeera yalimbi naye gena obuviiri kati bunyirira okitegeera abaana obususu bunyirira olabira embeera ng'ekyuse akakacco balya kali ka fresh dera fresh ako tebalya kaseeko musana ndowooza busitiika obulaba bwe baba bakutte mu ngalo pure green okitegeera babakeereramu bwinsawo 2 ne baziteeka ku fango gunsenza aliwa bitono naye kati nakusanyukiddeko okubeera nti we gwakusinze ffe ne tukuleka n'otaliwa kati siye yavuddeyo n'agonda mangu n'agamba bannange nze omusajja mmutadde andi kati kuba gundi ye kye yakoze abaana ba Kampala parent bategedde funa abantu basobola ba influencer ne bakozesezza ate omuntu omulago bandikozesezza eyandivumye naawe muli obulungi yabadde babadi bolaka tebaguliimu full figure ali teemu alien skin namulebeekaawo ng'avuma buli kiramu ekiyisa mwali enscreen eggaali kati bo bagamba mwaliwa kayimba bayimba ka kamiri full figure mugezi full figure yakozesa advantage eno kati sawa ali mu kwebegerako ku bawagizi baani gwe wali okomyedde okgenda mu comment section nga full figure akoze live ng'alina obuwagizi nga bw'alina ennaku zino webale jeno okubawonyaawo bate bagira balisalako webale fulu fulu okoze omulimu munene webale okitegeera kibasomeramu ne kukataba kati kisanyufu nnyo ennaku zino kati waba fomitiriza obulamu tobisobola gamba kwaba ofomitiriza omwana oyo gyavudde wala nze makindeeyo wereza ebintu wali wereza ekitibiti kya juice ng'ayeekomba ennaku zino lisanyufu nnyo audience ya alien skin erikooneramu era etambula nalyo I'm more than happy okubeera nti abantu bayimiridde wamu n'omukulu naye abantu baba bamanya ekituufu no abantu bo baba bamanyi bannayuganda si basiru bannayuganda si basiru basobola okutunuulira ensonga ne bakola ki ne bajajinga naye alien skin bamwagala ng'omuntu bamusiima busiimi ate n'ekirala kye nalabye bannayuganda oba kiki bakoowa ebyobufuzi anti kakati balina enkola emu westafunira sibeerawo bakoowa ebyobufuzi nabalabidde ddala ng'afuga yafuga kuba gundi yakutte mu alien skin ebyaddala ng'omuntu ali soba yafuga tamuyinaako buzibu kasaaba ng'alina ekyokulya ng'omuntu ali soba alaga alien skin gyagwa n'omulimu gwa alien skin okitegeera kuba obwedda kimukwata mpola nga kiri akatogo kisesami kisajja kigezi naye ate olina kigenda mpola kyasudde mu kunjaata era baamugambye baagala alien skin va ku sami akutega ayagala oyo kye okitegeera live eyo abantu okusinziira ku gwe walabyagwa musajja agweno gavumenti eriko eno andi kati gavumenti eriko ogiraba bubasaza mu kabo ate n'ekirala alien skin kyayina yagambye sami nze munnange obulamu nkyabwagala olabye okitegedde muve ku gavumenti olabye bwendabye n'agamba nze kitwale nti ndi munnamagye eriko gye nkubira saluti kisami nga kyo kiwoze vaayeeyo tulina musajja waffe obwedda kimuga tukwagala eno watugamba totya ddenja eno nange si kaaki kyogererawa nze nga nina amaanyi gaagali enigani
eriko jentembe ye yamugamba nekimugamba amaanyi go tugaagala watugamba tutya denja kati njitidde era nekimuga kati njitidde mundekenze bannange banga sabinga obuuza goni obuuza ali eno namugamba kakati tolaba nti eno embeera eriwo abo abaana bojena ate amaanyi gakweyongera gammala gennina olinga eyabaddeko nagane kakati okimanyi nti kati nze sikuwagira nnyo nga mu saidi yo yabufuzi era sikwetaaga gimanya naye njagala nnyo jeena amaanyi go gagenda kweyongera nnyo otukubireyo ne ku buyimba ng'obuluute butwawula amaanyi amangi gaali gandeetedde ebizibu munafu abaasekanga ow'amaanyi bakaaba namugaa kati ennyimba zo zibulamu akantu katono nnyo ako akatono nkakuwadde naawe yimbayo okitegeera so Aleniskini yabadde alagira ddala sayidi gyagwa naye nga mutuufu naye ng'agamba kuba yamugambye abaana baabo kuba yamugambye ekyo yasoose n'amugamba mukenyini muvuddeyo ne mugamba champion Guddo ngenda mulekawa simanyi mutadde agenda sigala mu mbeera ki nagaawe bukeera ku makya nga gavumenti eno erina kyenkozi mba ngenda balekawa okitegeera omukulu yayigira nnyo mu gundi za gundi isima amazima ga Katonda mu era ennaku zonna enjogera yaba mukaka jjukira nti twamuwa okulabula ojjukira ate bannayuganda bennyini be baatiisa Aleniskini ojjukira bwe twavayo nga Aleniskini nsonga za palasaawo kiyitiridde abantu ne bagamba oyo omwana nno bwe kataligiri ayinza okugendera mu kavuyo okitegeera Aleniskini awo ebyobufuzi we yabiviiramu ddala automatically era atembeeta eriko tagiinaako buzibu bw'aba tajaagala agikubira akadingidi mu public kale kati komanda stories endala nyingi nnyo muzadde Megatron is my name badde ne gajja fatisiro nyingi we ziri awo temuvaawo